Olujulio TV ko chali amanya yense yekolera itongwa nga bulijjo. Musibye mutya abaganda bangire bannyinaze. Munsonyiwe badde ndudde okulabikirako wano olw'obuvunaanyizibwa obungi obubadde bwa ntemba okuva lwe nagenda mu ggwanga lya Kenya. Naye alhamdulillah neebaza Tonda eyansobozesezza okukomawo emirembe. Yes, baganda bange ate nkomewo okuweerereza. Ku lutimbe luno gaggadde olw'olujjuliro nyongere okwogera ebigatta ku ggwanga n'okulabisa Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni awamu ne ba agenti be nga Mubaraka Munyagwa n'abalala bangi. Otherwise mulungi Hasani nsanise okukulaba tambuza video. Ketra tambuza video. Good morning my dear. Na buli omu ali ku Lujjuliro TV olunaku luno olwaleero badde nsaba ogwange gubeere gwa kunamyanga bulijjo ate ogwammwe gubeere gwa kusaasaanya video. Otherwise yenze yekolera yitongwa tusimbudde sanyu nsanise okukulaba nnyinaze tambuza video. Gye buvuddeko mu wiiki gye twakakuba amabega mwalaba Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni nga aparedinze abantu yebe yagamba nti babadde bannuupu ne basala eddiiro ne bayingira NRM. Ababadde abannuupu basaze eddiiro ne bayingira NRM naye teweerabira nti Akabinja ka Kikankane era kali anda ekitongole ky'Abakanyama kye bayita wuba ekitera okukuuma amabbaala. Wabula mu biseera by'okulonda Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni yakwata Akabinja kano ng'ayita mu muganda we Salimu Sale. Akabinja ako ne katwalibwa mu Seguku waliyo warehouse emu ne batandika okutendekebwa ebikolwa eby'ekitujju. Naye ng'ebikolwa bino tebigenda kozesebwa kuba yeekera, tebigenda kozesebwa kuba ni wabula abawagizi abannuupu. Akabinja ako kaali kakulirwa omusajja bamuyita Wumalu Komando. Wumalu Komando Salimu Sale yasooka n'amuwa emmotoka ya Harrier Kawundo. Bwe baamala ne bamuwa pisto. Buli muntu eyali mu kabinja ako yaggyibwako paasipooti ye. Buli mwana eyali mu kabinja ako yaggyibwako paasipooti ye ng'asuubiziddwa millions 50. Baana abo baakola effujjo ku bannannuupu mu biseera by'okulonda era baana bangi abaawambibwa, baana bangi abaabuzibwawo, baana bangi abattibwa era bangi abaakolwako effujjo naye nga likolwa kabinja ako akawuba naye nga bakagasse wamu n'akabinja aka Kikankane. Abo bonna be mwalabye mu bifaananyi nti babadde bannuupu ne basala eddiiro ne bagenda ewa Museveni be bantu abakola effujjo ku bawagizi ba nuupu, be bantu abatendekebwa mu warehouse emu Seguku nga bali anda Salimu Sale, be bantu abaggyibwako passport, be bantu abasuubizibwa millions 50. Era omukulu waabwe Wumalu Komando yaweebwa Harrier Kawundo n'aweebwa ne pisto. Imagine omuntu wa bulijjo. Abaana abo batuuka time ne beekyanga kubanga ebyabasuubizibwa byatuuka ekiseera nga tebibaweereddwa. Miliyoni zaabwe 5 ze babasuubiza nga ne bazibawadde paasipooti zaabwe bagaanyo zibaddiza ate nga n'ekirala batambulira mu kwekeka kubanga baali bamanye ebyama. Bwe balabye ng'abaana abo bagenda kwasanguza ebyama ne babasalawo babayite babakompasetinge naye ate balage nti bavudde mu nuupu. Abaana be bamu teweerabira abaali baagala oba abaatulugunya abatta abawagizi ba nuupu. Era mu kabinja ako baali bataddemu ne Zebra Mando Ssenyange omugenzi oyo yatuuka time kubanga zo ssente ezo ze baali bamuwadde
zaali zize ng'omuyi w'omusolo era teyazigaana naye n'agamba nze ndi mwana wa ghetto ndi ghetto youth sigenda kulya mu bantu ba ghetto lukwe era n'akwata ekkubo n'agenda wa Bobi Wine n'alipootinga ebikolwa ebyo Museveni oluvannyuma lw'okukiraba nti ono yasanguza ebyamate bingi byakyayasanguza yatuma abasirikale be ne bamutta era naye n'avaayo n'akyemfasayizinga nti ffe twamusse so kaakati olwaleero beeba abantu be babalaga naye kyamukisa mulungi mwe mweyita ab'ekitalo nnyo naye temutusinga kutegeera mweyita abalabira ewala naye ffe tulabira wala nnyo nabagamba NUP is a government Mubaraka Munyagwa obadde okimanyi nti bino byonna tubimanyi obadde okimanyi nti olunaku olwaleero oyambadde engatto ez'omuntu eyakulira akabinja akatigumbula bannayuganda banna NUP obadde okimanyi nti obutemu bwonna obwatukolwako tudde kati buvunaanyizibwa ku ggwe obadde okimanyi nti wakwatagana n'abanyigiriza okunyigiriza abanyigirizibwa obadde okimanyi nti engalo zo olwaleero zibuvulumanya omusaayi bw'ovaayo olwaleero n'otandika otuvuma kaseera ke kamu bali bagenze eri ate be tulaba naye mu bifaananyi akabinjako nga ggwe yali omu ku bakomanda baako nga Umaru komando yakuddirira bwe kaba nga katulugunya bannayuganda ekaba kattanga bannayuganda obadde okimanyi nti ovunaanyizibwa okutigumbula bannayuganda era gavumenti yannakyemalira bw'ekyuka obadde okimanyi nti yeggw'omu ku bantu abagenda okuvunaanyizibwa okutuusa ku bannaggwanga ne basseggwanga obutujju bano abasajja mukolagane nabo mpolampola bano abasajja mukolagane nabo mpolampola mmwe Mubaraka Munyagwa temubamanyi olunaku olwaleero mission gye bakutisse nnene nnyo kyovola wakati n'ebyama byo bitandise okuvaayo mpolampola gwe bulijjo tokimanyi nti tukimanyi nti yeggwe eyakozesa akabinjaako ng'oli ku oda za Museveni yeggwe yali akakomandinga yeggwe yali omuyima waako era omutesitesi waako kagende nga katuusa ebisago oba obuvune n'okutigumbula n'okubuzaawo banna NUP omusango bijanjalo obirya misana ne bikuddira mu ttumbi bwe wakoze akajanja n'okolekeza saidi enkambwe Mubaraka Munyagwa naye asula mu ndabirwamu takasuka mayinja era tawakula ntalo za mayinja bulijjo tubagamba nti bano aba FDC si baffe tebabangako ku opposition bakolera Museveni ebbanga lino lyonna batukuumidde mu kizikiza olunaku olwaleero abantu abatigumbula banna NUP bakulemberwanga omusajja eyali ku kaadi ya FDC ekibuuzo kiri kimu olwaleero FDC bulijjo okolera ani omanye ebintu bino biringa olubuto bw'ofuna olubuto ng'oli muyizi ku ssomero omwana ow'obuwala osobola okukweka kejo emyezi egisooka naye tayimu etuuka nga tokyayinza kukweka lubuto olwo Mubaraka Munyagwa amayisa go n'obuli bw'enkwebo amu n'aba FDC banno n'ekibiina kyammwe emize gyammwe bwe giba lubuto olwaleero lukuze luli mu bbanga buli omu nkakasa kati asobola okululaba buli omu nkakasa kati asobola okulwerolera naye nga lwaki okkiriza engalo z'okuvuluba n'omusaayi olw'obusente era ndowooza mukakasizza tebbanga lino lyonna FDC lyebadde ku opposition ng'etuwuddisa titugenda kujjako nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni babadde nga batukuumira mu kizikiza that is why kakati osobola okulaba bakomanda baabwe abakozi b'effujjo obubinja bonna obubadde bututulugunya ng'olunaku olwaleero bulaga bubadde nga bukolera bo so mu bufunze Museveni si abadde omulabe w'eggwanga yekka
era si abadde atutulugunya yekka noono gwe tubadde tuyita comrade omwana wa kitaffe n'ennyabo naye abadde nga atutulugunya. Actually FDC Uganda bweba nnyumba ya kitaffe, FDC mwana mujja na nnyina bulijjo si mwana wa kitaffe. That is why bulijjo yerimbika mu kubeera omwana wa kitaffe tumuwa obusika. Yalabye tumaze okumugwamu tono si mwana wa kika era tasaanidde kusikira kitaffe. Kaakati naffe abaana b'ekika atandise okukolagana n'abalabe b'ekika batukoleko obutujju, batukoleko effujjo. Mubaraka Munyagwa Serunga Mugaati gwa Bata, Dr. Kiza Besigye, FDC mwenna muvunaanyizibwa kyenkaninga Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mubaddenga mukolera Museveni okutulugunya Bannayuganda. Mubaddenga mu reportinga ewa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mubaddenga mutuwuddisa ebbanga lino lyonna kubanga kakati olunaku olwaleero kyeraga lwatu ti akabinja kagenze wa Museveni ketumanyi akaali kakulemberwa Umaru Komando n'abalala kabaddenga ate Munyagwa ye muduumizi waako ow'okuntikko. Naye Mubaraka Munyagwa bano abasajja b'okola nabo tobamanyi. Kakati nkubbirako bubbizi ebyamaka byatandise okuyiika take cover kubanga kino kibadde kyama kyamwe. Olunaku olwaleero kivuddeyo kiyise alenga wali ssente zaabwe okukola omulimu ogwo. Kakati okwewala gwe Munyagwa okwogera ebingi teweekanga ng'abaana akulya ntegeeza abasezi ate bali mu kuutantamu olunaku luno olwaleero. Bano abasajja tobamanyi. Kasita bakuwa omulimu mishoni neeyiika naawe oba olina okuyiibwa. Tebakuyiwa ndi bakujjayo bakuzza ebbali nedda. Bakuyiwa bakuteeka mu ntaana. Mishoni yammwe yayiise olunaku olwaleero oli bukunya oli bwereere. Kali nno ku message egende wa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Dictator Yoweri Kaguta Museveni nakugamba obukodyo obwo bw'okozesa okufuga Uganda eno ekyamazima kiri nti buweddeko bwonna bwonna bukaddi Bannayuganda babuguddemu. Nakugamba nti omuntu bw'akaddiwa atandika okukulanga dda buto. Obwongo bw'omuntu omukulu butuuka time ne budde obuto. That is why abazadde bano batukolera ebintu nga tukula olw'okuba tuba baana abateetegeerera. Naye ate time etuuka bo ne bafuuka abaana baffe era nga ffe tubategeerera. Kakadde ekyo kyekyalema Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni obwongo bwo olunaku olwaleero bulinga bwa mwana muto. That is why tokyayinza kati kupanga na muzannyo ne gukwatayo. Ebiseera biri wawuddise nga bajjajjaffe ne bakitaffe okugattako bannyaffe. Naye olunaku olwaleero tokyayina muntu kuffe gw'okyasobola kuwuddisa kubanga obwongo bwo bukaddiye. Eno stage kw'oyagala okuzannyira emizannyo gy'ekiboggwe ogizannyiddeko emyaka 36. Buli kakodyo ko Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nkukakasa Bannayuganda bakabuuse. Wakedde noga nti abanuupu basaze eddiiro ne bajoyininga ekibiina kya NRM. Abantu bonna be waparedinze fesi tubalabangako eno. Fesi tubalabangako era baba ne kaadi za NASA. Tebabeerangako baffe. That is why ffe abaffe betumanyi bakyali solid nnyo. Waddenga otandise okugira ono yalya nupu erimu ffe abaffe ne bonaga nupu erimu entalo ng'okozesa ono w'omuto gwa bofulo Doni Wanyama okukyankalanya nupu eri solid nnyo. Abo abalina okugibeeramu abajja nga bazze kugibeeramu tebajja kugibega nkukakasa olunaku olwaleero bakyagirimu. Kaakati abo b'oparedinze nti abanupu banneegasseeko omala biseera.
ya baffe nina ekibuuzo gwe Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni aba Nuupu oba ab'ekibiina ekirala bwe basala ne bagenda mu kibiina ekirala balina kwanirizibwani Secretary General wa NRM oba munnamagye? That is the question. Omuntu bw'asala n'ava mu kibiina kyonna n'agenda mu NRM alina kwanirizibwa Secretary General wa NRM oba ono ow'amagye simumanyi na linnya bali awo yabadde aboloboota bolobolosi oba yaani erinnya li Excellence bannange tufunyeyo bammemba abapya ow'amagye yaniriza abantu mu kibiina kya NRM oba Secretary General wa NRM? Bwe tukeera ne tugamba nti amagye tegakyali ga ggwanga gafuuka ga Museveni ng'owakana ng'ogamba nti gana amagye ga ggwanga era amagye tegakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi naye ng'eyeyaniriza abavudde mu bemuyita abavudde mu kibiina ekirala okugenda mu NRM yabadde munnamagye teyabadde Secretary General owa NRM oba deputy we oba omwogezi wa NRM yabadde munnamagye. Kyatandika ddi munnamagye okwaniriza omuntu avudde mu kibiina kino n'agenda mu kibiina ekirala? Kyatandika ddi ow'amagye okuva mu nsonga ze ez'ekinnamagye n'ajja mu kibiina ky'ebyobufuzi ayaniriza abazze mu NRM? Lwaki tayaniriza bajoyinize UPDF? Lwaki ayaniriza bajoyinize NRM? Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tukugamba ebigambo bino next time bw'oba owandiikanga firimu zo zino nagamba funa omuntu akuwandiikira script ezitali za kijjegga ezitali za kiboggwe naye script zo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni za kijjegga za kiboggwe tezikyali mu nsa. Mwewe nnyini mugamba nti amagye ga ggwanga era amagye tegeetaba mu byabufuzi, then abo b'oyita abavudde mu kibiina ky'ebyobufuzi ekimu ne bajoyininga ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala lwaki baayanirizibwa munnamagye? Amagye gakyali ga ggwanga? Secretary General w'ekibiina kya NRM olwo abeera alina mugaso ki? Obuyinza bw'amagye gabuwambye? Omanyi omulimba olina muteeka nnyo ku pressure butamuweza alwadde ati n'ayogera amazima bulijjo agamba nti UPDF y'abantu. Olwaleero akulaze tekyali UPDF efuuse MDF Museveni's defense force tekyali. Magye g'abantu no tekyali force y'abantu. Olwaleero kyeyoleka lwatu kyeraga lwatu nti amagye tegakyaliwo kuuma ffe galiwo kuuma Museveni n'agenda ye galiwo defending Museveni. That is why olaba omuntu saaze nvudde mu kibiina kye ngenze mu NRM ate tayanirizibwa Secretary General wa NRM ayanirizibwa abajasi mu Excellence babano bazze n'omulaba omusajja omukulu nalina n'endali omujjegga ntasse mu NRM bayaniriza abantu mu NRM, then amagye gaba gakyali g'abantu oba amagye gafuuka ga Museveni eno ekyayitibwa UPDF oba MDF. Obwongo bwo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bukuza ogutali musango kubanga ekyo ffenna kye tukolerera kukaddiwa naye gwe ate olemeddwa okukkiriza nti okaddiye naye ekite ekitava ku ssengejjero wankindo baalugera ate n'enswaswa etayanula ebiseera ebisinga yeekola engalabi. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'oba nswasa otuusa okwanula either ojja kukola engalabi bajja kukolamu engalabi okaddiye. Kale tukkiriza waleese abanupu mu NRM wavubye taata, then ate training y'ekinnamagye wabadde obakozesa yaki ba civilian
wagambye bazzeyo ku training y'ekinnamagye. Training y'ekinnamagye was really necessary. Ndowooza mukakasa nti kana Akabinja ka Museveni ak'ekitujju bwe yatuusa okkaniveiringa naga akavudde mu nuupu naye naako yakatongozza era bannayuganda mwesibe beroti Akabinja kagenda tulugunya mmwe Akabinja kagenda kutigumbula mmwe kubanga babakozesezza. Training nenga training eyo egenda kukolwa kummwe tegenda kukolwa mu kukuuma ggwanga. Byonna bye basomye mu training zezo bigenda kusobezebwa kummwe. Ensigo gye babasizeemu egenda kubbulukukira mu mmwe. Mubeere beegendereza abantu abo good enough obutambi mwabulabye abaana baabwe gye babeera mu manyiyo buli wamu mu manyiyo mubeegendereze nnyo 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 baabulabe nnyo 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 obulumbaganyi bagenda kubukola ku mmwe bannayuganda bannaggwanga ne bassiggwanga. Mwegendereze mubeere ku alert mubeere ku wulizi kubanga gw'ogamba nti yavudde mu nuupu n'agenda mu NRM lwaki ayanirizibwa mu nnamagye lwaki tayanirizibwa Secretary General wa NRM era kiba kyetaagisa ki? Ddala kiba kyetaagisa okumukozesa training y'ekinnamagye? Omanyi nabagamba omuntu omujjegga omuntu omulimba ennyo omuntu omumbatuutu ennyo olina mukozesa nsobi ku nsobi alwadde ki n'akola ekintu ekimukuba yekka na yekka. Nakyemba lya Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko ng'oyita mu majeego mwona yali omwogezi waago Kalemiire wagamba nti akakofiira kano ne ovule myufu mu bigazeetinzi kati byambalo by'amagye naye nze nkambala si mmwe muntegeerera kakali byambalo by'amagye era tetukkirizibwa kuddamu ku byambala. Abawagizi ba nuupu abasinga baabuzibwawo abandi battibwa abandi bali mu makomera lwakakofiira kano lwa ovulo myufu kubanga mwagamba olunaku olwaleero yakinnamagye nga waliwo n'omwana eyali akolaawo ku nkulungu entawetwa ya Ssaabasajja Kabaka awo ng'oyambuka Bulange Lubiri osegeera ekikuba ekyo ekyambuka ku Bulange ne kijoyininga ne ku Lubiri Emmengo. Wabangawo omwana ng'ateekawo ekifaananyi kya President His Excellency Bobi Wine awo n'atandika okukiyoyota n'atandika okukibudaabuda that love mubimanyi n'ateekawo soda n'ateekawo ki n'ayota bambi nga n'abantu batera oyitawo nga ffe abaagala enkyukakyuka n'omusuulyawo ekyebitaano bw'oba kyoyinamu okusinziira ku busobozi bwo na butya bw'omusiimi. Mbalayirira omwana oyo yatemwako omutwe naye yabeeranga mu kakofiira kano ne ovule myufu yatemwako omutwe ne babaddiza abakadde be kiwuduwudu bamutta naye ng'ekimussa kakofiira kano na byambalo bimyufu nakwagala Bobi Wine. Era bangi bali mu makomera lwa byambalo ebyo bibo bye bayita ebyamagye. Bangi battibwa lwa byambalo ebyo. Bangi baasibwa lwa byambalo ebyo bangi baabuzibwawo lwa byambalo ebyo. Olunaku olwaleero omujjegga akulaga nti abavudde mu nuupu ne bayingira NRM babambazza ebyambalo ebyo era tewali musango gwonna gwe babeera bazzizza. Ddala ddala bwe baba basiviliani nga bulijjo bw'ogamba bw'olima nti bavudde mu nuupu nga si babo babadde bambalira ki ebyambalo eby'ekinnamagye. Ndowooza gwe munnayuganda ali eyo naawe osobola okukyerolera n'amaaso g'abiri n'okiraba nti bano tebabadde bantu ba bulijjo. Kali kabadde kabinja akali anda obubinja bwa Museveni obutulugunya nga yakakwasa Munyagwa ne Umaru Komando be bakakulembera. Be bakakulembera eyakugamba tebyambalo by'amagye tebyambalwa muntu wa bulijjo n'ajja n'atuuka ne ku byaffe bino kakofiira akamyufu n'atuuka ne ku ovulo n'agamba nazo za kinnamagye. Akulaga olwaleero teyavudde mu nuupu yamuwadde ebyambalo by'amagye mu bufunze
omuwagizi wa NRM yakkirizibwa okuba ne atayazze ekinnamagye ne tuluze ekinnamagye zonna. Era omuwagizi wa NRM mu Uganda yakkirizibwa okutta omuntu azirongazi tawagira Museveni. Omuwagizi wa NRM mu Uganda akkirizibwa okwambala ebyekinnamagye, akkirizibwa okuba ne muntu. Era bw'akutta abeera akoze ekintu ekituufu maaso ga Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Wano wembuuliza amagye gakyali ga Uganda, amagye gakyali ga bannayuganda, oba amagye gaafuuka ga Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lusiferi Kizepa Odolon n'akabinja kakaba NRM. Of recently mwalaba ono Dikula eyavuddeyo n'atuwogganya kusaasira, oba yali ne full figure ono w'enviriza ekisusube Big Ayawo ne Buchaman yawo nga bambadde ebyambalo by'ekinnamagye, naye nga ba civilian bantu ba bulijjo, naye nga Yekolera bakugana akakofiira kano okukambala musango. Nze ndi wa Kibuli nja kukambala, ovulo yange nja kujambala. Bana aba NRM ba MPs si bannamagye naye bagenda ekyankwanzi mu lusirika lwabo lwa NRM olutali lwa magye oba byakwerinda bya ggwanga, but mu lusirika lwa NRM buli alubeeramu nga ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni alulimu ayambala atayaziza kinnamagye. Bwe nkeena ne nkugamba nti NRM kati olwaleero amagye gaayo, era civilian yenna kasita oba nga wagira Museveni okkirizibwa okwambala atayaza ezo, era okkirizibwa okutigumbula omuwagizi wa NUP yenna. Gwe weebuuze NRM kkala yaayo eri yero, era nze yero yantama ne bongulira essaati nga nnungi bitya aya yero sijambala n'amenvu sikyagalya. Kakati kkala yaabwe ya yero, gwe weebuuze lwaki mu lusirika lwabwe ekyankwanzi gye babeera lwaki tebambala kala yaabwe ya yero, lwaki bambala atayazi ez'amagye oluvaawo nga gijembuka nadda ku TV. Amagye ga Uganda UPDF no way, amagye gago na pate y'envundu gye bayita NRM. Tewali magye ga Uganda mu Uganda, amagye gafuuka gago Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Tolina kyoyinza tugamba ggwe ne bona parade nga buno obwana bwo buvudde mu NUP buze mu NRM, azze mu NRM lwataanirizibwa Secretary General w'ekibiina, azze mu NRM lwaki ayanirizibwa munnamagye, azze mu NRM lwaki basooka muwa atayaziza amagye y'abaffe. Lwaki abaana baffe bonna abayambala ebimyufu bali mu makomera, bala baabuzibwako ne babulwako effiire, abala bali mu ntaana. Naye bo bano kiri okke, mwe mwambale muli ba NRM naye mugaane mukola effujjo naye mutta abantu, muli ba NRM. Ani abagambako mmwe abaana ba NRM? Naye ng'ate ekisinga okubeera ekyennaku bakozesa bano abajjega baba Munyagwa. Kali Munyagwa sente z'abasajja yazirya, bamubanja emirimu, balaba tebagiraba, atandise okweyogeza tamanyi nti tubimanyi byonna byonna. Ffe munnange tuli bomu eyasuulibwa mu nsiko. Bw'oba togitambadde girinnya tebwatuka, naye gwe kasita oleeta agagerego n'ogirinnyako ng'ekukuba Mubaraka Munyagwa mugaati gwa Bataserunga. Owedde olunaku olwaleero tokyalina ky'ogamba bantu, era Mubaraka Munyagwa mumulabako eyo yonna gy'ayita. Mumubanja abaana bammwe abaabuzibwawo, mumubanja abaana bammwe abali mu makomera, mumugambe mumujjukize nti olina obuvunaanyizibwa ku nfa z'Abannayuganda abafiira mu campaign. Mwenna mukimanyi kunga 18 Novemba mu kulonda okuyise waliwo abantu abaali mu leeya
bebasumulwa ne bajja ne batta abaana ba Nuupu ne bajja ne batta bannayuganda mu bitundu bya Kampala n'emiriraano mwenna mukimanyi ekyo nga waliwo ne kana akatambi president ke yateekayo juzi akamuganda affe Masudi Luzige gwe bayabye emimwa olunaku olwayo bamufuula kikekenke muto waffe nenga obubinja obwo nga buyambibwako poliisi n'amagye be babikola Mubaraka Munyagwa mumulabake mugambe ye gwavunaanyizibwa ku bikolwa ebyo byonna mugambe bwe tuvunaana Museveni bwe tumuvunaana mugambe kye tulikola Museveni kye tuli mukola era mu mugambe aveyo kakati olwaleero alangirye ekkala z'entuufu nga ffe tetunnalangirira atwesooke agambe banne bulijjo nkolera NRM otherwise Mubaraka Munyagwa ovunaanyizibwa kyenkanye kivunaanwa Museveni kukuttibwa kw'abannayuganda kubuzibwa kw'abannayuganda n'okusibwa kw'abannayuganda kubanga akabinja akabikola bulijjo kabadde under your command ne mumalu commando otherwise hamanya yenze Yekolera itongwa Olujjuliro TV mu lwekuumireko ne muganda wange Faustin Masaba ajja kujja naye abawemu n'abaweereza abalala yes azirongazi kigatta ku nkyukakyuka tusinkane olunaku olw'enkya musiibe bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu abooluganda mu Yesu Mukama mulungi obudde bwonna abalokole Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amina.